Alfred Mandela musuubuzi wa scrap omutoto mafumo tawuni ye Kapeeki Nakaseke. Kigambibwa nti akawungeezi akayise ono alina ebyuma by'asobodde n'abireeta ewaka era we bukedde n'akwata ennyondo abikubeekuba okubitereeza oluvannyuma lwe bakabitwale gy'abitunda. Abadde adiiringa mu scrap abadde alonda ebintu by'atamanyi. Tugambiddwa nti yakireese eggulo n'akisuza na mu nju ye ng'ate mu nju basulamu abantu nga basatu. Kati ku makya akijjayo akikoonerere alabe ebiri munda. Mu byuma bye yabadde akuba kigambibwa nti kuliko ekiringa ekyupa era nti kino kyatandise okuvaamu omukka era mu kaseera mpaawo ekaaga kyabwatuse. Ekitandise okunyooka takitegedde yenassa mu kaveera apaakinge n'explodinga. Era bw'atandise obirongoosa mutuufu ebadde etegeerezebwa nga bbomu awo weebalukidde. Ogenda okufuluma mu nju okuyimirira mu mulyango nga ndabaawo omuliro ogw'amaanyi ogwaka n'enfuufu n'omukka nga guli awo okubanga tuli awo ne tulaba omukazi ng'ajja misinde ng'agwa wali eri ng'agamba bannaye bbomu. Abdulakibu Mutebi nga ye mutembeeyi naye yakedde kufulumya maali ye nga yeetegeka okugenda anoonye ekigulira Magaliddiba. Abadde yakamaliriza okusiba engoye ze ku ggaali n'awulira ekibwatuka kwe kubuna emiwabo. Bwe bwatuse eddoboozi lye lisoose okunkuba n'obuganga obuvuddemu ne bunjokya sayidi eno era n'enziruka naye nga byenziruka sikola ki sibimanyi mpaka wentuuse wennyina okutuula nentuula neewulira oba nkyali mulamu oba nfudde nyinza okulya nga nkyali mulamu. Mutebi kati agenda kweriira nkoko olw'okusimattuka ekibambulira. Allah ntaasizza buki butaasa kubanga wombadde kumpi efuuti nga 3. Kigambibwa nti ekintu ekyefaananyiriza RPG bwe kibwatuse ekisimi ekinnya mu ttaka ebipapajjo byakyo ne bikuba Alfred Mandela ne bimusesebbula amagulu n'okumuyiwa ebyenda era yakaliddewo. Bomo eyabwatukidde wano e Kapeeka Central nga yasse omuntu omu. Munne bwe babadde bakuba ebyuma bino Nelson tukwasibwe naye bomu emuyisizza bubi nnyo era ono addusiddwa mu ddwaliro lya Nakaseke ng'ali mu mbeera mbi. Abalala abafunye ebisago kuliko Anthony Asiimwe ne Kevin Namagembe. Naye ntegeddeko bwe kikubye omukono nekikubye naye ono yoyo olaba ebipapajjo bakubye olaba n'ennyumba ndowooza olaba ebitulizi bikubye ebituli n'amabaati omiti bikubye so kirabika nti kibadde ky'amaanyi. We tutuukedde mu kifo kino ng'ebipapajjo by'ekintu ekibwatuse bijjudde mu luggya n'ebisusonkole by'ebintu ebirala ebiteeberezebwa okuba bbomu byaleetera mu scrap nga nabyo bingi ddala. Poliisi etubulidde nga bibadde ekyalinda abakugu baayo okuva e Kampala okufuuza ekifo kino okulaba obanga mukyalimu ebibwatuka oba bbomu endala mu scrap ono. Suspectinga nga kubanga walimu bombs endala. Bomb squad kuva e Kampala eri mu kujja kwongera kwekebejja ekifo kino oba walimu bombs endala ekifo tukikiriyaringe abantu basobole kuddamu kukozesa ekifo kyabwe kubanga babadde beebaka wano. Abakulembeze b'ekitundu kino beeraliikirivu nti singa tewabaawo kikolebwa ku bintu bino ebyalekebwamu ng'olutalo lw'ekiyeekero olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza luwedde. Abantu bangi bakyafa kubanga abaana bakeera kulonda byuma bya scrap bwe balondera ebintu eby'obulabe nga bino. Kino kizuuse nti scrap eyavuddeko obuzibu buno. So omwana agenda kulonda eyo akantu akaleeta embwa akuŋŋaanya scrap kumbe ng'aleeta obutwa mu nnyumba. Gavumenti ne poliisi tukwatagane wamu ne RC batuyambe tuddemu tugende nga tufuuza buli awali ebibanda bya scrap tulabe oyinza okwesiŋŋana nga mulimu ebisirikiddemu. Kwe kulaba nga areas zino ezaalimu bombs ezaalimu olutalo kuba tumanyi byasigala bingi balabe nga abakulu bano mu mabalakisi babawa obuuma obutekitinga bbomu n'okubanga bongera otwongera emisomo mu bantu. Bw'olonda ekintu nga olaba nga engeri gye kifaananamu togimanyi at least kubeerako poliisi tujja ekyo kintu tukijjeko kubanga tutegedde nti ebintu ebyo mu kifo kyaffe kino mwebiri bingi. Okubwatuka kuno kujjidde mu kiseera nga wakayita ennaku 12 zokka nga bbomu ebwatuse ku kyalo Seggali ekisangibwa mu ggombolola Ssemuto mu disitulikiti y'e Nakaseke netta abaana 3. Kati baweza abantu 4 abaakafiira mu kubwatuka kw'ekikula kino mu disitulikiti y'e Nakaseke. Habat Kamoga, NTV ya Kawungezi.